So should we expect anything like acting? No, like ngakokusibula like yakugambye dda nsibule what just acting word but in this yakugambye nti no waliwo wootuuka nga acting ebera siganye waliwo abakomawo betulabye olaba abagize betulabye eyo nebweru ne bagamba never do it again after some time years nakoma ne bamawaka roll awo nga nana to inspire omanyi nze ndi kind of a straightforward woman you don't siyagala kulimbalimba abantu because they love me and they've loved me wadde nga sibadde ku stage. I want to appreciate them, yeah. Naye kyesigenda gamba nti ngenda kudda leero oba ngenda kudda next year oba ngenda kudda the other year. Naye maybe walibeerayo project tomanya oba nga nina raising some kind of awareness. Yes, I see you doing that. Somebody oba that one I wouldn't say no because I will be impacting somebody's life in a positive way. Okitegeera kati nakyo nakyera bwe kiri nti ku stage nti ngenza kuzanya kufuna sente no bansonyiwe I love them to death so bafans naye nga bwe bwabeerawo oba oli alina program ya health nakati wabadde ogamba nti walabye gundi yange nga nkola ku learning disabilities bambi mu following tuyige so that is your next project sibitegeera like people sign up no njagala crazy nga just abantu kubanga bawuliriza awareness naye oli bw'aba alina omuntu we oba nga alina akyakola I can offer advice because the vast of experience gye nina ya myaka mingi nnyo mbadde bulaya bye mbaddemu all my years so Isomye mbina mu first class degree so sira lwaki ate babeera fellow Ugandan. I'm a fellow Ugandan. Kati njagala government kati naawe esaawa ekufunemu ekufuniramu ng'okomyewo n'oyamba munnauganda nedda nze abantu bange benjagala bayambibwe kubanga government si ye andi bagamba mu government yeggwe nange okay but it's in the literal meaning government means so the challenge is to raise awareness kubanga abazadde bangi balina abaana balina learning disabilities n'abalina autism olumu tetubyawula olumu tugamba omwana wange ali kino naye nga tomanyi naye nga learning ability just disability kitegeere that learning disability like what happens ng'omuzadde bwefuna akatabo katugambe ne mugamba spelling ekintu nga ndaba takitegeera eyo learning difficult kati bibiri kati ndi confused kati learning disability learning disability is nayo lifelong neurological disorder the brain it affects the brain that means engeri jo processing omuntu oja processing am information ne bwagitereka ne bwajo gikuddiza ebeera yanjawulo ku muntu atalina that condition because Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps lisange mu pharmacies drug shops oba supermarkets lino lyakakasibwa National Drug Authority. TV like we forget bana babera abato because even you see when they kabube kali kafulumye kali still the way we expect it to be very old. I don't know why. How? I know. I know. Hello? Mwana yagala nnyo okukola bino. Kale tutandike. Omanyi paks agenda nanerabira naye ajja kumala abijje. Ebiriwo. Tuli ku weight loss please bina. Weight loss yawa leero atogeze wansobedde. Naye mbadde nkiitinga mu katono mbadde stressed a bit but japa fine. Njagala nsigale nga ntinga. Anyways, welcome to Pakso Sekachi. I'll surprise you. Era ze hipe ekoma mu kkubo. Ate ngamba bwe neesobola okutuula ku ntebezo. I see how she's being unkind. I'm used to her. Are you? And yet they tell her that she should be watching her weight.
Ngugambe. okirowoozaako ki? Kati ate ke ntudde wano mpulira nga ndi munene nnyo so aye nga munange I'm supposed to mbuzaayo just like 5 kgs. Aye bannange okuziggyako nzibu. Yeah. Dedication. I know. Yeah. Right, so hey lovelies, welcome to another edition of Love Life in Anga. We want to thank Solange for putting money into the Love Life program, and this is a Solange Women's Syrup. Bina yamanyi okwogerera obulungi era Solange. Bina ka Solange Women's. Oyina kigabo kyogera endometriosis. Kati kanonoko kayamba especially mu nsonga ez'abakyala. Yes. Like if it's that time of the month and you have cramps, osobola okakozesa. The good thing is, or an adult, you take 4 times 3 cups, like these, kanakasanikira. Nochiwa like about 5 minutes, cramps zibeera zirekedde awo, so te flow nebeera heavy, oluusi kyekayambako. Naye bagamba ali olubuto omukwano tokakozesa. You have to make sure. Then abantu abasinga temwagala kunyeenya, you need to shake. Kamixinge bulungi. Ekirala kyemmanyi nti no, it's natural. So kikakuyamba abantu abasinga tubeera tukozesa tablets, n'okozesa Olfini, n'okozesa simanya those painkillers. Killers, yes. Ate nga teziri good, especially for your liver and kidney. So kanoko, it's natural. Neero olaba kaliko n'ebintu, one of the things mulimu ne honey. So genda okagule mu pharmacy yekuli okumpi. Yes, and also Airtel. Airtel Money Global Pay Card, you always travel. Have you ever used it? Airtel Money Global. Nah, this one is good. How does it work? It's an online thing, like you can buy anything you want. Online? Online. Now you see that shake off, the one shake off, the one for weight loss. Yes, yes. Is it? You can, you can order it. Yeah, order online, yes. So wherever you are, it's very convenient. All you have to do is to actually go ahead and download it. Right now, you can even do it as long as you're a subscriber to Airtel on Play Store or Apple Store. So it's very easy to use. The moment you download it, in just about 3 minutes, you're good to go. The beauty about it, you can also transfer that money from that app onto your mobile money account, and there is no cost. So anywhere you are, just get that Airtel Money Smart Card. That's true. And then go get to buy things online, stuff online. Enaku zino omulembe gwakyuka kati ebintu kubifuna bufunyi kyolaba ku gundi. I think with social media, genda okulanga you can get anything online. Ate kati ne supermarkets ezisinga muziri ensi you self checkout. Tebakyalina bantu nti atulaawo akuscanningira ebintu. Go scan yourself, pack yourself and go home. Byantawanya. Okay. Guys, I don't know. Oli baby. Ngali muto. Simanyi oba ekyo kinaakola. Naye naye yali muto. Kisobola okukola. Simanyi nga ali muto ali muto. So bamujjukira kagundi ako kali kawampu nga pakala. Yeah. Yalinga nga wabakola emirimu bayanguyiriza kale bayitako. Mani yodda wamba. Ebyo ali announce edda. Yatunyumiza kukunne twase kali yes. Ali announce. Bwabanga tabaddeewo. Omanya. Smilinga. Yes. Ananga tokyuka. Is that real you? Thank you. Real size, sure. Sikyuka. Nerinnya eryo bannaye okimanyi tumanyi Nakawunde. But also there is, I think you're called Harriet. Yes. Harriet is your real name, eh? Yes, my real name. Nakawunde. Mu Uganda bamanyi Nakawunde. Bali amawanga bamanyi Harriet. Yeah, of course. Auntie Nakawunde was the stage name. Yes. Nobody bothered okugamba oba omukyalo oyo oba omuwala oyo erinnya lyani. Lokasa basomanga wali naye ate ku screen kwabeerangako wali wansi. Aliyitawo Harriet Narubama, then bateekako brackets Nakawunde. Yeah. Nakawunde. That was that's life motto. Yes. Ate bibaawo. Nali Amanda, yes, mu bibaawo. Awo nalinga ka school girl nga tuyambala ku uniform. Kamwina metro nole mugenzi rest in Bambia ansise. Yali mama wange ate. Yeah. Yali mama wange mu that's life motto. Okay. So you became so famous atenga you were very young. Byokusoma nobivaako?
ebyokusoma byose birekangayo nasoma paka wano nengende Makerere nensoma MDD then neyongerayo Wanyanga. abachi Like the audio some mengo some ne celebrity. Makerere ndowooza buli omu yalinga ali mu shock tusoma noono ekitegeera tusoma noono kati nga buli akulabye ajja genda agambeko muni wamulabye kati mu hall yange mwe nali nsula mu Africa nga buli omu amanyi room yange era babuuza ali ku block gondi so naye ku MDD I think MDD nali overworked nali mu buli project ya buli muntu buli project aba music nalimu aba dance nalimu aba drama nalimu. Would you encourage somebody to act nachifunamo? Can somebody nakuzino? I don't think it's relevant like that those days. I think in general art wawane wafe Uganda has never been something chojamwe chiri tangible. I keep saying this okuja kongo oli director kuja konga oli producer naye a lay person ogenze ku stage nozanyi ofuna muzalero ofuna za rent ofuna mu takwayo ka bonus yes neto so akufuna nogamba nti nafunye million 2 ngenda gula taka nafunye million 5 ngenda kola kino no. I don't think it's so you just get ngawe tunafuna nti abali exposed ku TV kati ngena kuzino kati mulimu ne bya YouTube nti ofuna contacts nofuna more businesses outside acting. I think so, yeah. But would you encourage your children to act? Abana bange bo my daughter we are in secondary. Yes. Yakola drama. Nenda mugamba it's up to you naye sinze encouraging. If you want to pursue it as a career you can. So my son yate yakola drama but when he's grown up more ali into filming. So ali into filming and film writing so naye atachikola on the side see a main thing ye. Okay. Akola asoma civil engineering nenga akola ne filming over a critiquing ne films zino endala zone ziri international. So he's on that big platform. Yeah. So shikize bwero acha echo kifuna nnyo okusinga wano. I think of course ebwero I get to wonder but what is she now? You appear in one scene. Ebera scripted bulungi n'agamba tugenda kuwa sente bwezi. Nebazikuwa tenga sente nnyo. Naye wano ogenda nakola script naye akutte deal yasalawo mekaze bakuwayo. You don't sign a contract n'ogamba kati ngenda kukola kino hasi. Nga Kawonde yali yakola contract. Oli mugagga. Singani na mansions and mansions. Afuna singa ofuna good percentages. Yeah. Paying you until. Yeah. Naye. Aizuru Uganda. So then let's talk about you leaving Uganda. Noleka wasereb notukeri ebweru. What could have happened? Why did you leave Uganda to go to UK? Manyo age gy'otuukamu nga okuzanya kuyina sigamba nti okuzanya drama naye okuzanyisa obulamu nga kuyina okukyukamuko olina okuthinkinga beyond. Kati n'ogamba nina omwana naye naasobola omusomesa ku standards ennungi nga ndi wano oba naasobola okuzimba ennyumba oba naasobola okulivinga obulamu nalowoozamu ne ngamba if I'm to have more children sisobola babeezaawo omweno environment nga bwe yali. So I had to think outside the box. Nengamba stardom or myself. So I was selfish. I chose myself. And they always say choose you. Yeah, definitely. If you don't choose you, nobody will choose you. Oh yeah, they always say choose you. But if there is a child involved, mwana ndoza yabeera asalawo even when you're starting a new relationship. Mpulira mbu mwana guyalina okusalawo nti ono mwagala. Ndowooza abo baba bakulu nga badeetinze mu bukulu ng'omwana akuze isn't it? Naye bwaba muto talina say. I think baba mu future. True. So my boy was a baby. Yes. Nga toddler I would say. So you just woke up one day and decided to go. You knew someone there kwanga bambatuke ne bagamba stories ne bagamba mukwano natunda buli kimu munsondere ezinkomyawo biganye. So I don't know, how was it? It was a slow process that I thought nengamba for me to be able to be better I need to move out. Yes. Ntandika process yange mpola. I had a close friend yanyamba n'abalala babiri ne banyamba so yeah nengenda. Of course bw'otuuka mu Bulaya life is not always easy. Si bye bino ebya wano njagenda konkone ku mulyango
ngambe ndiwa ebonzi nakolanga bwento inayo omulimu. No, you have to have credentials, you have to have the right to work in that country. Even when you're going to clean. Yes. You have to have the right to work in any country. Permit. Yeah, in our permit or in a residence permit or in a whichever chobo in a chikukeriza so. Yeah. Nenga teshiba changu. Wanange settling in. Settling in is not easy. Actually, you have a child. That means you feel so good. But after like 3 months, Abantu bako, I think life here, this year life here one. Buli chimo chisasulira. Sasulira gas, sasulira electricity, sasulira water, osasulira esimu, osasulira rent y'ennyumba, osasulira council tax, osasula bobo ina abaana abato nursery oba bwebityo. So kati oli alina kubanga munno nnyo. Ganze munnange byali munnange nnyo. N'agamba for this period nga tonnaba kusettlinga. Nja kuliisa, nja kunywesa, nja kusuza buli kimu ng'akikolanga bw'ogamba oba akikolera owuwe. So abantu abasinga obungi bills ezo instead okola ki okuforcinga omuntu n'agamba oba kola ki bavaawo. Yeah. Bakuwa 2 weeks mwatu n'amala n'akufulumya. Abala bakuleka nze waliwo gwe namanya yatuuka wali. N'agaana okumutwala n'agenda ku airport n'alinnya ennyonyi ng'oli taliiko. Abamu babikola naye I think oba very inhumane okubanga munno alinnya ennyonyi. Okimanyi nti yagambye n'atuuka ku airport n'otamupiikinga. How do you look at them after some time n'ogamba nti saakunona nti kiki? Munnange. Once olinnya ka train, olinnya bus. I mean, being in a foreign country is something mutambuddeko okiraba nti bw'otuuka environment yanjawulo. Si bye bino nti nja kulinnya taxi mbagambe ngenda wa Kaleere. Buli kimu olina kusoma. Kati oba tomanyi na line yokka ekutwala gy'olaga. Gamba ne train. Train banaye n'osumagira ogenda okuzuukukanga baakuyisizaawo dda. Tewali akuzuukusa. Tuli so laid back e Uganda. Nimwe mukikola mutya? I think Bina I've been a strict with time. Ani kati bano baadde bagamba tutandika tu ne mbagamba bwe twatandika tu nakawunde kati yabeera omuntu tulina kubeera nga bwe tuli by at least 1:30. Is that too sharp? Kati tulagwa kati nageza okulanga ziweze 4 minutes past. Esimu nedda mu voicemail. Nadesobola kuba because I was home. Then I didn't say now any other like kind of serious engagement. So like after getting the working permit, how long does it take you? Does someone recommend you the simani? So there are so many ways of just okufuna more status or what you just status or that stay. Abamu you may seek asylum. Nogamba nga things are not easy. Abamu agenda ku marriage. Nagamba ntuba partner wange yampise so abamu nagenda nga student. Abamu nagenda nga volunteer natuuka ebintu ne bikyuka. Abamu nagenda nga osobola n'okuvaano ng'ogenda kukola. Anti kati ebya agency. Agency then ogenda ku ebyo. Naye nga okusobola okuba nga ofuuka oba omungereza it takes time. Kubamu it takes time. Kubamu it takes forever. Eri ababaddeyo 30 years. They've never gotten. No, they haven't come back home. Nange. It's sibyangu naye oli. Yeah. So chovola banti if somebody takes your money. Oba cheats. Oba na chiroma. Bambi waliwo yampereza omwala message. Nsatuna ku social media platform ya nagamba na oba ali munsi 2 years aweleza sente. Kudanga bazidde. Yeah. That's the disheartening thing, yeah. Any job I'll do. Because with this beautiful house, so what happens? When you travel, don't you miss the green? I miss the green. That's why I come so often to enjoy the green. It's still in the work in process. Really? But it's a beautiful. Thank you. We haven't completed most of the things. Painting our utenagwa, munda, our mulabye TV to wanagwa. So gradual, but I really love it. Is how did you handle the depression? I'm sorry to take you back more moment. Hey, it was kind of tough for you. It was tough. I think wabango itamweyo moment
gwe mwennyini olina okuba nga oba mukama Because there was also a child involved. Yes, olina okuba nga you have katonda nja gamba katonda yannyamba one kinamwekwata nentukaisera neŋŋamba time yatuuka neŋŋamba ndowooza nze kanfe nveewo lisinamye okuba nga nfe esinga bino but when I looked at my son neŋŋamba no he's too good okuba nga muleka ate abeere completely an orphan so nekingumya nensaba katonda I think I had 4 people with me abanyamba my auntie abeera awo kumpi nange because I had to shift when ali mbeera ngende mbeere naye nanyamba. Then my friend ali UK, she's sister now, we are sisters, we are no longer friends. Yes. Yanyamba up to now, I mean tweyamba, it didn't stop there. So yanyamba omuntu atukira kugamba tunda ebyange byonna byolina gwofune sente. I mean it's yabeera muganda yali yandekera ebintu nangamba tunda ofune sente ojje. So nentunda wabaawo n'oyo Julie gwe mulabye there. Of course ne family ya mutabani there's one family auntie we ne n'omwami we nabo ne standing up with me. So yeah naye Nibakukkiriza ogende n'omwana waabwe. Omwana saamutwala namuleka. Because you needed to first heal. Namuleka. Kati imagine nga you are ngolinga grieving ebibiri. O grieving the loss, then no grieving and no mwana otoli naye. Yes. Or missing those early years. My first baby, the same in my mind na this fantasy of my first baby. Mutwala kusomero mo pikinga yo, mwamba zisa. Yeah. For weekend. So, mtwale for swimming. Bugoye, yes. So nganga mwagala nnyo ba weekend nti bayambale shorts bakuluna yambale bwebiti ebyo nebina sabifuna naye bankubiranga ebifaananyi of course ate nga bwendi eri nga I buy champion kachon kye nandyagadde ayambale. Take you to recover, like to go through depression. There's a friend tumanyi Mogalinya, but I think she failed to accept in my mind. Okay, I don't know if depression is about accepting, but I think she failed to accept because up now she's still depressed. I think it depends on what has led to the depression. But chibanga also okuwakinga nacho you can, but if it's a loss, it was disappointment. Kati I tell you what disappointment. But disappointment. Kati I think disappointment olumu wekolera this favor. Sorry, child. This just. Kati maybe the child either they are mujukizanga all the time. I don't know what happened. I think for me omuntu afudde n'omuntu omulamu bintu byanjawulo. Omuntu afudde oba manyi togenda kudayo mulaba naye omuntu waali nze ate saagala nnyo nze nga nze Harriet saagala nnyo okuba muntu satisfaction nti I'm looking bad because of you. Nti ompangudde because of you, because bw'owa life yo omuntu oba muwadde power okitegeera nze bwe nkuwa power yange nti your actions can determine my life, how I live my life. No. The man. Yes. Nzalwa mukwano gwange yanziba nabba emmotoka nabba sente. I think he wanted me to go flat. Naye namulaga nti wakoma awo kyewabba I'm even better than where I am. So I never give anyone power nti onkoze kino. I'm going through this. No. Sijagamba nti kijja kunnuma. No, but it hurts. Naye sikitwala for a longer period. No. But I don't understand what you're saying, and most people fail at that. Yeah. Oh yes. Tumuwa power. To failing at that, kati ne nature kwa nange nagenda ko kolumusi yali depression, but yali maybe kali muka depression, but nature for like a year. Kati nongo omuntu ye akusanga n'akusekerera. Life is going on meanwhile for him. Yeah, kuba perfume nga you know. Obanga gamba nti until one day after 1 year I was somewhere on YouTube and oh, so this is what I'm supposed to do, get your power back. Yes. Slowly, but it wasn't easy. I would walk, I'm dragging my shoes. There's a time twagenda bine nataka out lumu kufera tu basha nabaserena gaga tulire kati ngasagala kulya neze ndya na saba vegetables ngaba nekanda doli katunda ngaba I do want to eat, but I understand what you're saying. There is this saying, you can't
determine what people are going to do to you, but you can determine how you respond to what they've done to you. That's a good one. Yeah, because could determine nti encha ogenda kumpisa bulungi oba bina we shall remain friends forever. So it's in your power okola kyonna kyoyagadde, but it's in my power to react in the way how I wish. Bonachulonginga nenkaba nengamba Tom Dick and Harry banange bina yankola bwati banange, they're not helping. That is very true. Actually nyizo gamba bina mpisiza bubirero kinnumye, but let me move on. Let's move on. Then you pick up your pieces very fast. Pieces and I go. Actually, I told you I'm pieces of obi njagala nnyo gambe. Anengereko mu part 2. Bible egamba. Yes. Nasabanga mukama ne mugamba, do not my enemies gloat over me. Ntolekanga balabe bange kunsekerera. So somebody does something to you to see your reaction, to see how you're going to feel, to see how you're going to be. I think that's satisfaction. No way. No way. So depression starts with you. Ng'omuntu nokkiriza n'ogamba nokyuka. Yeah. Then you fight towards okubeera ng'okivaamu. To make yourself better. So how long did it take you? Because oli ya church ilimu ne katanakkiriza. Ate kyoli byanjawulo. Ate ngamba kyanjawulo. But with the depression bit, what loss. How long? Yes. Naye n'afeelinga to move on totally. Kati with the loss, I looked at the good things we had done. I looked at memories. Yeah, I looked at the good things we had done and the handsome son we had and the memories we had built. So those kept me going. And those helped me to bwenalabanga omwana photocopying ngamba, thank you Lord. At least kati nchamulaba mwana omwana. So let me work towards. Yeah. I'm sorry, but he was a handsome man. Thank you. I remember him. Dr. Dick, right? Yeah. Dr. Dick. Oh my God, like he was tall. I remember him. So I looked at the memories. His photo, yeah, he was tall. Yeah. So so mukaba yakwa photocopy. So that Oli ayinza obutaba na photocopy. Nga tamufaanana naye nga at least ko olaba nti alimu yes. The fact that mwina omwana, you look at that nogamba, I'm happy nina kino. This is memory enough to keep me going. But let me work on this memory to make it also proud. I was at a funeral service yesterday, and then ne bagamba obuzibu buli nti teyazaala mwana. Kati agenza, yeah, like the sisters were like Bambi, you know, like ngabwe munabeera nabeera nga italina na mwana nti gwe sobola kulaba. But people make choices. No, it wasn't like her fault. It wasn't her fault. Like Bambi, they said she had challenges. Nenga she really wanted to have naye challenges. Ne kati olaba ne kibaluma kati bw'oyogedde bw'otyo. Nendaba nti kati ate abalala y'okumuvinga on oba ng'omulala nga managing a loss ngati. You look at the memories naye. Bobo tunolira anything ekiba kiguddeko bwongo n'ogamba this is the end of my life, it will still be the end of your life. Naye bw'ogamba nti kino kibaddewo, you have to, I think healing process egenda mu phases. Yes. Waliwo nebo relapsing. Yeah. You can be there, you can be there no longer you find for like a month and then somehow you snap. No, like that moment and then you have to recover again. No. I think abakyala kyetukola, which should be ze ngamba nti kyandibadde kirungi singa ffenna tuli human beings ffenna nga tukola ekyo, we love wholeheartedly. Eriyo n'abasajja abayagala wholeheartedly. Naye omukazi bwe twagala owaayo byonna. Kati nti omuntu bw'akulekawo stripping of everything. Yes. Stripping of everything. Naye like life can't go on. You feel nti atutte obulamu bwo bwonna, naye actually nkyalina oxygen. Naye akayimba kagamba my oxygen. My oxygen nga bw'ovaawo I can still breathe. Ate olulala nga otya being alone. Oba otya bananda baba nali ntya mawulire basiiba nga bannange nensigala mu relationship naye nga siri happy naye nga ntya mawulire naye ate munaye amawulire bagakuba negaggwa ate bannayuganda move on. Naye nali nga tya leero enkya nga banoonya mapya. Kakati ogenda olaba omuntu n'agamba era bannange my everything, it's good to laugh, it's good to be loved. Yes. Naye human beings tulinganga bu chameleon. Nabadde ngamba ku program emu ne mbagamba nti
abantu bagenda mu church ne walkinga down the aisle like Yeah. I love you until death Forever. Remuyomba bagamba laba embwene obeera ofudde an animal. oba ni yakunfunira oli musiru naye nga oli agamba she's my baby so human beings love them naye werekeremu naawe nga bagamba nti lekamu ezinakola ezinakuza Olane Honorable Katolubwamba naye yagamba ekisolo kye bayita omuntu si kyangu. How did you manage banning a bad publicity then? Of course, during the incident, it was so bad. Bad, yes, it was. I know. Just to sell that story. Naye tuli banjawulo. Yeah, so investigative. buli omwalo was a topic nti bw'ateekako headlines nti yagenda okukola ki okuhitinga kati ge baawandika 20 years ago nobody even members. Kati oli bw'obeera insensitive it becomes you lose your humanity over your inhuman thing noba nga obadde nga an animal. Yeah. So no bango investigating nga oli wamawulire sigazaamu Akobuntu because that could be you. Yeah. gamba n'omuntu asobola okwetta gundi ekyo kisira ne kikugendako. For me, it was, I remember when I was on the front page of one of the newspapers, it really walked me. Naye ng'ate then nga lupapula lubeerawo wiiki namba nga neeraba kungulu naye nga ne beboogedde bampaayiriza. Exactly. So one of my friends here alina boyfriend we nga akola mu Bukedde nga kye yakolanga is just to get the headlines for her boyfriend nga ambuuza Harry togenda kubeerawa leero nga mugamba agenda kubeera ne babena baby ku gundi okay ogenda kulaba nga owa Bukedde azze following day ng'oli ku headlines ogenda kulaba Harry togenda kubeerawa leero genda kubeera wano genda kulaba nga so Until one day you're like, nah, yeah. it didn't cross my mind naye ngere mugamba babeera bazze ne bamanya batya wendi naye there is God ng'omunigeria bwagamba there is God mba mbeerewo mukwano gwange Julie gwe mulabye ku Salama Road. Yes. Nzirayo mbeere wa Julie because nali awo nga where I find peace is where I go. Nga nsanga my friend ne mukwano gwe beekutte n'oyo wamawulire. I stopped the car ne mugamba honestly it's you Kitegeeza nga batulyamu olukwe babeera your friends. Because even the day I broke up with my boyfriend nabulirako omuntu omu the following day I was in the newspapers. Banange sinze. Oli akola na mu State House. So abantu abamu baba abeera mukwano gwane nga genuine tayagala kiki kyolo. Why do they do those things bambi? Yachogera ku yagamba muno no mu tunenya sometimes amawulire tugajja ku bantu abali mu inside so olinga ne mutuvuma naye nga yatuyaga but that is wrong. Nenga ngamba thank God there was no WhatsApp, social media. There was no TikTok. There was no TikTok. Why tujja kukola mbu challenge? Bali comment nzeeko bali vumye kati olina omwana naye ogumya mutwe nga mmale sikulimba singa saaguma nandifudde. The fact that you even thought about one day okwejjawo. Nedda in that moment brain ye kugamba ogenda kola ki olabamu notunula 10 years ahead naye ngate you need every day. You don't need 10 years ahead. You need every day. That's why to be any stress, because if you plan so much, no lemo kubeera in the now, you end up being stressed. Yet we don't know what will happen tomorrow. We are just to bw'oba olwayo n'ogamba kati nze focusinga ku tomorrow. What am I going to do tomorrow? So if I have this interview today, ngamba okay, kati yewedde tomorrow. Kati ate kati nyiza kugamba okay, cause nzirayo ddi nenkirowoozaako naye I come back in the now. I ground myself in the now, and also I do gratitude journals. They help me to stay positive. And newala nnyo abantu babeera so negative. Then now, ovudde Kampala, ovudde Uganda, to go settle somewhere, depression egenze. Then there is a story I heard about cancer. I know. Bana, God tested you. There's somebody I told Nangamba, who else could it be? Nangamba, who else could it be? So yeah, that was 2012.
2011. 2011, yeah. In UK, there's a lot of awareness of those non-communicable diseases. There's a lot of awareness. So during that time, we had this lady, she passed on now, Jade Goody, Yalinga, my big brother. So yeah, in I think cervical cancer. So she raised awareness then. Yatulaga journey from the time when she was diagnosed. Nalika big brother seen Najana for treatment until the time when she died. Yes. So, because that cancer thing was always there, when I was having a shower, I felt a lump. Bothering at the back of your mind. Then let me go and do my MOT. MOT is the yearly annual health check. Yeah. So I went just for one, and the doctors were examining, and reaction in my heart was like, I'm going to refer you to a bigger hospital. So now I'm referring to a bigger hospital because this was like a surgery. Never call her tests as usual. The news comes back. Yeah. How old was your child then? My youngest, she was 6, I think. 6 on nearly 10. I had a girl there, so on nearly 10. So yeah, no, she was 7. I think she was 7. So yeah. So it's a shock. How did you pull through? Because Bananga, we do annual checkups. Do you do? Yes, I do, and I have a small one. You are one of those few. Bananga do it. My darling, she keeps telling me. I do. I even wait until we have a symptom. You'd rather go when there's no symptom because symptom are it's already way chide. Because even it also helped me with fibroids. Nentegera cysts ziri zitya nente amabere ganga kebera nenkebera cervical cancer because I was sexually active then nenda nekakati mbera nkebera bwentyo. The only thing is here in Uganda they can't immunize you. Okay, government immunizing about 12 years. Nayoyo nesukali tayagala kebera. No, but by the I'm going to do it for the ne pressure takebera. Oyo yali wokulwa katonda. Cervical cancer. But tell her why it's important. It is painful. It's just uncomfortable. It's just uncomfortable. Just a swab. Yeah. Mama, even the fact that the man has to peep down there, it's also so uncomfortable. Maybe it's I told the man just close the curtains. And then he said, but I need to sit down. And I said, you just insert. No, I look well. Yeah, so it's just something very, it's okay. It's better than you going through chemo. It's better than you going through that process. Yeah. That therapy. It's just uncomfortable. So how did you check the news? Because that's alarming now. Yeah, of course, Dr. Byangamba, I was Njimchala Msabi. So Namgamba Nemgambo Mani, my God will deal with it. Yeah, of course, never gamba to operation. Then after the operation, we shall tell if it has mutated to other parts of your organs or it's still localized. So Nangamba Nadayo after 3 weeks. Now, what's so funny when Nazukuka after the operation? Yes. I don't know, I felt new. You know, as you feel new, yes. I felt new within myself. So, like a rebirth. Yeah, so Nenzideka, of course, our way about solar color, thank God the bed is very dark, but they just had to take away where the tumor was. And thank God you are also elsewhere in the world. Do you imagine God? And God's things are strange. You know, like you went through pain, like stress, neck pushing until you left because Katonda yenga yalava da. So yeah, I had to go through chemo. Chemo. Okay, chemo. Then okay, ndababula bibiri bera ku TV. Enjala. Video kuvako. You know, so because my daughter was still young, I prepared her nensalako enviiri. Ngasagala zirabe nti bagambe mami ate enviiri ziraze so nenzisalako bakubuulira buli kimu how you gonna experience. So naye nga you feel it from here to there. Sesema obeera lethargic, toyina appetite. It's just a killer thing. Kati bakusanga ng'obadde tolya bulungi. Nkajjukira obeera
your immune system ebeera compromised then oba toyinaamu anything ekikuyamba to fight back so bakugamba olina okulya ennyo so nalya nnyo ebintu ebiri green nalya katunkuma oyo n'entula nga nkuba ebya green ebyo nebifumba nembinywa. And who was by your side then? Because that person mukama amuwa omukisa, it's not easy. Era that my friend yali nange yanyamba okugenda. She was with me then ne tata w'omwana yali. So people get better. Abantu abali bayinza okulooza tebawona balooza kimo kastomala kimo obeera bamwala beera looza agenda kufa. Ne brain yo ino kubange workinga naawe kuba my manager then nze na recovering 1 year. Ye nafuna diagnosis a year after. She died after 6 months. Banafu abagobera programs za Biva Organic nze Dr. Senjobe nakuuka mu butonde kujjanjabisa mmere middo na bibala. Biva Organic tuli wano Mengo opposite Masengere ku Biva Organic House ne Hoima opposite Equity Bank. Olwanja wadi tuogere ku clove oil benefits ne clove tea benefits mafuta ya kalafu oba gwe tuyita pilau masala nga bwolaba ku screen yawo. Fe ku Biva Organic tukolamu ka clove oil kano ne tukolamu n'amajani ga clove tea. Abantu abalina ekizibu ky'okuba nti owunya akamwa kakuyamba akadagala kano kalinamu eugenol medicinal component. Kayamba nnyo ku bantu abalina toothache ng'olumizibwa amannyo tonyeza awali erinnya erikuluma oba senyesa akadagala kano ng'omaze otteekako toothpaste. Olwa eugenol benefits ze kalina ne nakyo anti-inflammatory kajja kuyambako nnyo okkendeeza belly fats ate n'okuspeeding up bile production mwabalina high cholesterol levels. Nze Dr. Senjobe. Aye bagamba nti no oyinza okumufuna naye nomala n'omufuna nga bw'ogambye. What could be the cause? Baba tebamu operating bulungi oba? Kisinziira olumu kati olumu ayinza okuba nga tebalabye nti ya metasizing oba ya multiplying ya spreading kati kasagenda mu lymph nodes, that's why lymph nodes olumu bazijjamu kati bazijjamu ne bazikebera kuba mu lymph nodes atambula quicker than so naye basanga nga mu lymph nodes temuli ne basanga nga yali akyali ate nga yali ku grade mbi grade 3 usually grade 4 yesemba ne 3 by the way bagamba 1 and 2 is better. So that's good for us to check. Kyembanza nkubiriza abantu bakole annual health checks abantu balye bulungi kuba stress causing cancer. Sugary stuff causing stress cancer. Because we are stressed you produce toxins mu musaayi gwo oba mu mubiri gwo. Kati olwo tunanoonya ssente tutya? Anzinoonye nga teweraliikirira nnyo kubeera ate oyinza ozifuna ate n'otazilivinga zenjo naye baani yatutuma ssente naye yatutuma ssente nakuze mutaliyo gwe weetuma wekanza abantu bagamba naye gwe ofa otambula nnyo ne bagamba bannange siri naye gwe nasayininga naye nti njazireeta sikulimba nze zenfunyeewo genzifuna nga ngamba Harriet gendako wabweru weekemu oba wumulamu awaka kati nazo ne bangamba iwa akava eno mu December. Yes. Bagamba waliwo deadline egamba siddayo. Waliyo deadline gatoddayo ne yagale. Alibakola akasente ko ne kawera ng'okomawo. Kuba bambi ekintu ekiriwo ekibi nti ebulaaya tukola no investinga mu bintu n'ozimba ennyumba n'okola ki naye tobelivinga binjoyinga. Kubanga bw'oba tosobola kutambula bakozi be babeeramu baganda babera yes okiraba gwe noba ng'okoledde bo gwe nojja namala weekend genda naye ng'ate neri werumya neno toliyo anze serumya wakati awo eri making sure nsula bulungi ndya bulungi na wano mukama abampadde the grace ndya bulungi nsula bulungi so then you get to enjoy your home bulungi bayina babeera bakozi bebazibeeramu bakozi nimbye tolimbye n'ogizimba nga matiribona naye ng'omukozi yagisiibamu gamba n'alaba TV n'alaba firimu kyekyo kyennyini ate n'omusasula okubeera n'alya ebintu gamba n'okulongoosa ate nga talongoosa bulungi mugamba nga buli lwojja obeera olina okuteekamu mu painting abantu basaako cameras n'okuba essimu n'ogamba lwaki otudde ekyo kiri awo naye when are you gonna enjoy that bw'oba ng'olina bw'oba ng'olina obusobozi like now tambula jangu obeere mu bintu byo
Wow, have fun. You're right. Go have fun. Ate abantu lowooza Uganda is the only holiday place. Mu UK mulimu so many places. US has so many states. So ogenda mu. There is somebody gwe bangamba yali still a UK. Mbu yali ayagala kola myaka 2 ng'asiiba atereka ssente ze. Naye yafa nga tazenjoyinze ate mu that year gye yali agiramu. Ne balyoka mubaziwa aba social services. Okujjako nga tebalina next of kin oba kisambute naye wabeerawo next of mu winter mwe yafiira and I'm told he used to keep his money not in the bank. Abamu tubeera Bulaaya eyo naye era neyeerumya naaba nga taguze buliri bulungi because aweereza Uganda naaba nga talidde emmere ennungi asiba ku chicken and chips nakola 24/7 ayogala sente kuziweza ba Uganda. Nze oli bw'aba nga azze mu area yange oba mu bulamu bwange nga avudde Uganda gamba tosigala wansi bw'oba osobola nga amagezi mwegali oba kiddayo osome because the more you kusoma the more opportunities and the less you work. Kati nze bwe mbeera nga ndi managerial position nsobola okukola 9 to 5 naye atali managerial position ajja kukola long day 12 hours. Then nekiro ataakole naye nze kati okola weekend is optional. It's optional. Nengamba ngenda kola extras ku weekend naye Monday to Friday 9:30 ndi mu office, then 4:35 I'm going out. So okay, after the operation, I'm glad you had that hope of like you felt like there's some bit of a rebirth. You're reborn. So when did they tell you that you are cancer free? Kubanga others, but dayo even after the operation. Then they check. After 3 weeks, 6 weeks, operating. Odayo no lava doctor consultant. Kuba bonga ne batwala biopsy around. Then they take another biopsy around the area. Then they jam the lymph nodes. Everything was clear. But I stayed under observation for 5 years. Yes, at least I remember the 5. 5 years. Nga ogusoka every 3 months. Ogana ne bakulaba examination. Then okola ne mammogram. Then yadako 6 months. Every 6 months, ne bakola mammogram. Kati wetuuka ku 6 months, the last 2 years of 6 months, then waba tewabaddewo anything, then bakugamba kati tukudischarge in this clinic. Naye bw'abanga abadde breast cancer, abamu babateeka ku therapy eya tablets ebayita tamoxifen, naye nazo ziri dangerous. Kuba nazo era bikutwala mu early menopause, bikutwala mu nadala bakugamba menopause. The spelling is just simple. Naye bannange the feeling. Men and the pause. My God. That's the truth. Menopause. Yes. Kati gwali ebweru how can somebody fight menopause? No, so they tell you but you can delay it. I have. Can I delay menopause? A bit. How? Induced? No, not induced. You see the healthy lifestyle, healthy living. What was the genetic? Nga bo mu family yawe bagenda mu menopause. Makuba kyekyabawo bagamba waliwo ng'omwana alina mu 30s nga menopause. Net 20s nga menopause. Waliwo nga bali families ne mu 60s nga yageze menopause. 70s it depends. Waliwo 40s kati standard abasinga bagamba early 40s ne waliwo bazita mu bagenda mu 50s. Naye ne bagamba waliwo doctor yagamba mbu sometimes if you have a good lifestyle, you can be surprised. Auntie, wezibanga ziri medical induced. Neze ziri medical induced tibikola really. And kati yange yali medical induced ekitegeera. So the treatment so the medication gye bakuwa bakugamba tojja kuddayo kuzaala. Tojja kuddayo ekitegeera. Kati because they are killing the cell, they are killing the estrogen w'abakyala. Yatuwa hormones ezizaala. Kati how do you not get the symptoms? Yes. Ekitegeera. Once you don't have estrogen in your body, you definitely have no periods. So is that the reason why the whole period why you decided to go healthy? Because you're too organic right now. You scare me. Era naze n'amazzi. Naye nze kambabuulire. Dakuba tetumanyi. Yes. But health eating is the way to go. If you want to live longer,
ng'oggyeko okuba nti tuyinza kufiira mu accident oba n'ofiira oba oli n'akutega obutwa naye bwe tuba tugambe nti omuntu ogenda ku living up to your years, yeah? The healthier you eat, the better you will have your elderly years nga ziri okay. Kubanga gy'okoma okulya obubi bina singa olya ebisiike noonya sukaali noonya fizzy drinks noonya buli kimu nagamba n'abasmokinga banywa omwenge n'ennaku zino katulinayo n'ebiragalalagala oli ajja kugamba nywedde sigala myaka bwe giti nga siri bwe giti naye still there's something ekyaffectinga mu ndayo so bw'olya obulungi obanga ente oba endiga oba embuzi oba enkoko wayolabyeyo nogamba nti eyo endiga eri obisi twebeyo embuzi eri obisi gwolaba ebikoko bino ebizungu babikuba chemicals ne bigejja naye enkoko eŋŋanda oba ennyama eŋŋanda ogifumba paka kuba ebeera erina those natural oba ngambe ingredients oba nutrients zetwetaaga so more greens ojja kuba nga nte ojja kuba ng'oli bulungi so nosalawo plant based diet I saw you era nagabira bira nga okimanyi nsino every morning atugamba guys when I wake up in the morning this is what I do splina I don't know. Night, are you an influencer? Are you a brand manager? Or you're using because you know you have fans and omanyi we need to leave legacy. Yes, like kati ndoza katugambe bisatu. Yes. My history of recovering and being cancer free for 14 years. 14 years. Yes. Wow. Yes. Glory to God. Amen. So for 14 years nga sifunyeko nti nazeyo. Yeah. Nti oba nazeyo nengamba oba wano. So it was through health eating. Because most cases sometimes it's spreading and kati okubanga nava ku sukaali nava ku buto nava ku ki ebyo bena ekyo kimu ekyokubiri is nga bw'ogambye nti bw'obeera celebrity okujjako okusanyusa abantu nze njagala ng'abantu bwe bagamba nti wa inspiring nenyingira mu drama njagala oli agambe wa inspiring baali bagambye nina kino nempona nalina cholesterol nawona nalina high blood pressure nga ndi ku makerenda nawona most people bwe tutuuka mu 25 nga tuvudde ku uni 24-25 life yaffe wetandikira okwonooneka tunywa omwenge tulya emmere tetu-exercisinga we live a sedentary life because you are in control of your life if you don't take control ku byolya kyova olaba nti bw'obanga wali 10 size ng'oli mu primary ne secondary lwaki bw'otuuka eno ofuuka 14 because we don't exercise. Buli muntu akwa reason why they cannot exercise. I know, busy, lazy. Buli muntu akugamba nga bwali obulungi ze sinywa kino but why is the weight coming? Right? Meaning you're snacking, something is not right. So enakuza abantu bakogana bubi bakozesa ebiragala. Why I'm using Edmark oba gyobadde ogamba brand is because I've used their products nezinkolera. Kati it's evidence based for me. If I'm using it and it's working, I want to share with someone out there because it has not affected my life. No. Yeah, because I saw you say that at night after eating, still get over like throughout the day, you eat healthy. There are fruits involved. There's a time you even talked about how was it was nice. And the vegetables. Greens were actually and more. The avocado. And also avocado and katogo. No, siko wamash yayongeddeko nnyo. Wamma lwaki omunyo si mulungi mubuliro oyo. Omunyo mubi. Iodine naddala iodine. I am. But I do table salt sometimes. Kati the safest salt I recommend, the pink salt. Pink salt. Pink salt. Sometimes ogwange nagwerabira guleeta naye nze I bring my stuff where I can. Because our body needs electrolytes. Okwata amazzi, n'okwatako ka pinch. You take out. You're good to go. So naye nga salt simulabanga nako. Supermarket mwali mungi. So nobagamba in the morning whatever you eat has to in the morning basically the waliwo omugenzi bale Francis Umuli yatugamba ngenda nga tusomesa ku mukati n'agamba nange like how can you oba yali atwa examples ki weewaana otya mbu ovudde waka nga sigenze ku bathroom
You're like a wheelbarrow. Yeah. Like a wheelbarrow. Kubanga bw'obanga walidde bw'obanga walidde bw'obanga walidde ekiro n'otambula bulungi nnyo njagala mukigezeeko mala okulya emmere obadde nayo ku 5 oba osobodde walk around in your garden oba olina skipping rope skip ekyo kitegeera obeere active emmere ebeere digested eke ojja genda mu toilet before you go to bed oba seekyo bw'obanga togenze for 1 hour bw'obanga togenze early in the morning you have to go because you have to eliminate body ya gem byayagala eliminate naye kati e Uganda tuyina this fancy breakfast simbi naye tukerera ku carbohydrates n'oli akatogo oteekako omugaati mw'ennyama oteekako omugaati oteekako ekikopo ky'amata n'otuula ku counter otuula ku counter oba ogenze mu ofiisi oba ogenze ku dduuka lyo oba ogenze wa n'otuula lunch time oba nedda wakati awo waliwo abayitawo obusawo ekindaazi obusende chapati ne kyayi mpaayo n'olya n'otuula ne zituuka 7-8 ow'emmere n'alyoka ajja n'agamba banaaye munaalya okyabijjukira munaalya nti ye olinayo ki leero nyalimonde y'emuwogo amatooke muceere juni ne greens zeyafumbye the whole day ziluuzinze kala ate butono bwe buti ezange tezibadde za green ziba za kala ki ziba zigendera nga oba mu brown kati awo oba omaze n'olirako oba nnyama oba nebakwerako oba n'ekinyeebwa ogenda oba ebyennyanja n'okola ki n'otuula banywereddeko ki soda oba mubisi oba whichever I'm not criticizing by the way bagambe nti I'm stepping on them nenze mbawa buwi practical nabiraba nga batusiba enviri mu Majestic Plaza then in the evening n'alyoka ajja mama buugi buugi yes n'alyoka ayisaawo obuugi bwe n'otuuka wakasawezi biri ez'ekiro because of the jam and everything mwana nakuwa ekyeggulo nakyo era ki almost the same nga ki lunch ezo zonna zonna carbohydrates z'olidde tozi processinze ziri muli kati n'ogenda ne weebaka ekivaamu weebase n'emmere mu mubiri ekinaavaamu ng'enkya ogamba ng'empale ntekyantuuka tuupu eno gamba ozuka okoye n'okoora kuba omubiri gubadde kukola nze nkoowa nnyo bannange walero ngenda kuwummulako osiiba ku tv totuuyanye nze buuza oyo omuzukulu waffe oyo emala okulya nnyo okwetoola ennyumba eno emirundi ng'etaano at least emmere abantu bagamba nsobola kudduka okuva wano emirundi 2 nga nziruka to make my body what active so I need to sweat sukaali that you can even avoid. Do you know, even there's a doctor who told me that supplements are very expensive, but trust me, collagen, not to kill people's businesses, but collagen just at etwagala or we jam with this bintu katudabya collagen omujamu batoka ba bone broth chicken broth banana ekyennyanja kyo kifumba ekibisi supu oyo muwote bulungi nnyo that's agamba n'okufumba oyinza n'okwesanga neewota alina na sefulia anyway to very no I understand but I'm saying at least I know what to do ate n'ekirala singa tukendeeza ennyama waliwo omukyala angamba mbona tulina okulya ennyama white meat is good but not all the time bw'oba olya fish n'olya rabbit n'olya chicken that's white meat naye bw'oba olya nnyama ya nte nyama ya mbuzi bagamba esi erina collagen bwewagamba that's bone broth like amagumba ogula ennyama n'ofumba amagumba mulimu ku nnyama kati supu oyo bwakola cream omutereka n'obeerako nalabye proteins nnungi mu mubiri gwaffe ne mu fish mulimu proteins eriyembi ne chicken mulimu proteins amagi galimu proteins ate good proteins laba bagamba you're not supposed to eat 2 eggs or 2 yolks trust me if waliwo ababeera ku egg diet for some time nga is healthy ne weewuunya mbu that cholesterol is good just that kale baatutiisa mbu yoka erina cholesterol mungi naye bad naye ate nekyala cholesterol gw'oba ofunye mu nnyama
mungi nnyo okusinga gw'ofunye mu JLM oba cholesterol gw'ofunye mu binyeebwa ffe bye twagala bino ebinyeebwa ebisiike ebinyeebwa ebyenva ebirya buli lunaku nze kakyova olaba nerira bijanjaalo kawo of course enkoko fish oloopa oba ompaana oba nera kuwaana mu butuufu sukaali waki wakaka tumaze okulya yalaba ekyatutuddemu naye I like the fact that like njagala nnyo okulya nestakuta nnyo food portions nazo zitutta wano food portions tulina okuba singa gosa oyagala nogala kati naye akusala ku weight reduce your portions reduce your snack is this realistic really fe tulina portion plates osobola ogitumya kati esowaani yo olabayo kyoba ogikola nti si yen oba yasaako oba ya round kale say half should be vegetables yeah saamu carrots saamu nakatiiwo saamu buli kimu naye ate nga tobi overcookinze just parboil just like a steaming like 5 minutes just half of it should be those vegetables kati wano wobosa oba emmere gyogenda okulya maximum gye emmere 2 gyoba muceere n'ettooke oba naye si mmere nnya zonna omulundi gwomu then wano wagendawo zino enva z'otaddewo oba fish oba nyama yo gigrilling tolina gifumba supu oba ogyemu biri ebiki ebikyamu onolyanga bino bingi ng'ate n'emisana tewalidde bingi waiti egenda kuvaawo ey'amaanyi amasavu ogenda gajjawo amaanyi portion control important. Portion control is very vital. You balance protein, carbohydrates. Wow, that's by the way. So I'm starting today, guys. Will I shake off? Where am shake off? Because I see comment section perfect. Comment sections badde bakuli bubi. Bambi. So kati ina bawena. Shake off so poso kupenda tukulaba for you you've never ate. Oh bless. Kakati fetu mujewa. Munangolia munango yotaddamu. Bane bansonyiwe nange social media banziriremu ngenda kuwa enamba yange ogibampere naye nga bambe it's good ofuluma nawe nogamba era odakulabya okakanyonyola ogamba ofuluma nogamba bino byembadde nabyebifuddemu cholesterol abantu abasanga tebakebeera cholesterol yes cholesterol ge masavu agatubeeramu musaayi kati ogenda n'olaba nga luli edda odduka n'obeera ng'olyoke nga omusaayi gudduka bulungi nnyo taituuka nga wejaweja osobeera wejaweja lwaki olumu kiyinza okuba cholesterol kiyinza okubeera nga tobadde active kiyinza okubeera ka weight ekitegeera eri abanene nga cholesterol abe actually ali low naye nze mbutono bange cholesterol nga abadde high. Yeah, whether you're right. Yeah, and yeah, Bamunga for us we are small outside but big inside. Big. So these products zinyambe cholesterol nayo ngero okuka ne change of my diet nze every day bwembeera eri wa UK tambula 45 minutes or 1 hour. That shape of I'm serious. So kakati as we wind up, so should we expect anything like acting no, like ngakokusibula like yakugambye dda nsibule what just acting what but in this yakugambye nti no waliwo wootuuka nga acting ebera siganye waliwo abakomawo betulabye olaba abagize betulabye eyo n'ebweru ne bagamba we never do it again after some time years nakoma ne bamawaka roll out nga nana to inspire omanyi nze ndi kind of a straightforward woman for you don't siyagala kulimbalimba abantu because they love me and they've loved me wadde nga sibadde ku stage. I want to appreciate them, yeah. Naye kyesigenda gamba nti ngenda kudda leero oba ngenda kudda next year oba ngenda kudda the other year. Naye maybe walibeerayo project tomanya oba nga nina raising some kind of awareness. Yes, I see you doing that. Somebody oba that one I wouldn't say no because I would be impacting somebody's life in a positive way. Okitegeera kati nakyo nakyera bwe kiri nti ku stage nti ngenza kuzanya kufuna sente no bansonyiwe I love them to death so bafans naye nga bwe bwabeerawo oba oli alina program ya health
Nakati wabadde ogamba nti walabye gundi yange nga nkola ku learning disabilities. Yes. Bambi mu following tuyige. So that is your next project Sibitegeera, like people sign up? No, njagala crazy nga just abantu kubanga bawuliriza awareness. Naye oli bw'aba alina omuntu we oba nga alina akyakola, I can offer advice because the vast of experience gye nnina ya myaka mingi nnyo. Mbadde Bulaya bye mbaddemu all my years. So Isomye mbina mu first class degree, so sila lwaki ate babeera. Fellow Ugandan. I'm a fellow Ugandan. Kati njagala kusa government kati naawe essaawa ekufunemu. Ekufuniramu ng'okomyewo n'oyamba munnauganda. Nedda nze abantu bange be njagala bayambibwe. Kubanga government si ye bagamba mu government ye ggwe nange. Okay. Oh, but you say in the literal meaning, government means. So the challenge is to raise awareness in school. Kubanga abazadde bangi balina abaana balina learning disabilities n'abalina autism. Olumu tetubyawula. Yes. Olumu tugamba omwana wange ali kino naye nga tomanyi naye nga ate learning ability just disability. Ntegeere that learning disability, like what happens ng'omuzadde bwefuna akatabo katugambe ne mugamba spelling ekintu nga ndaba takitegeera. Eyo learning difficult. Kati bibiri. Kati ndi confused. Kati learning disability learning disability is nayo lifelong neurological disorder. The brain. It affects the brain. Okay. That means engeri jo processing omuntu oja processing information ne bwagitereka ne bwajo gikuddiza ebeera yanjawulo ku muntu atalina that condition. Kati abamu ziri mu 4 bits. Waliyo mild, waliyo moderate, waliyo severe ne profound. Kati profound baba in a vegetative state, they can't basobola kutegeera anything okujja okutunulira bwati. Yeah, severe nabeera baba more less nga bali. Kati moderate they can function n'omutuma naleeta ekintu naye nga tasobola na kukijjukira oba akwatamu kimu. Kati eri abamu nga asobola n'ogenda n'afunayo baka voluntary job naye katulina IQ scale. Kati ku IQ, as long as somebody is below 70 ku IQ scale, abeera ne either learning disability. Yeah? 70 and below. Kati a learning difficulty. Ye muntu alina obuzibu mu area yemu yokka ey'okusoma. Meaning nti ekigambo kiyinza omuzibuwalira okuraminga naye with time akisoma. Abantu abali dyslexic obamanyi obeliyo nga beetaaga extra time mu kibiina n'akikwata bwakikwata abeera okay. Abamu nga baba programs baba bagita dragon ku computers ebayambako nti batasobola kutypinga bulungi adictatinga naye nga byadictatinga biri bituufu nakwata sobola biwandika bulungi. Abamu baba very hyperactive, omwana tatuula wamu kaseera banga katena nalaba TV nagivaako nagenda walala na eri aba DHD eriyo naba hyperactive. So hyperactive abatasetulinga so abayitaga omukumakuma wotuule wano no more extra time aba beetaga extra time while they are learning. But after learning they are okay, they don't have a disability in learning, just a difficulty. Yeah. You're welcome. Raising awareness banenga bazadde muwulidde bannange inquiries agenda kumpe namba njagiteekanga n'abatanazaala. Yes, nabatanazaala. You know these things. Kuba bw'oba tomanyi olumu oyinza okufumbirwa omuntu nga mu genetics gyabwe gyekiri. There are so many causes, genetics. Nozaala mu family nga gyebiri. Nga balina history. Duko aka background check up olabe bannange. Naye bagamba mbu kasita ononooza enkoko byerya. How come? Nze kisembayo ewange, I think just like 2 things. First of all, people babeera ebweru when they get back babeera boogera abatasobola kwogera kintu nga muwogo lumonde. How come gwe obyogera no like your accent is heavy? Then when it comes to your language, like your local language, omuntu asobola okuwulira gwe nga tewakomyewo ng'ogamba enkoko. I think abamu babyekoza naawe. Especially ng'ogenza oli mukulu. Otandika obyeyogeza oba weekoza. Naye bwabagenze nga muto. Like my son, he left when he was I think he was a teenager. His accent has changed. Naye abiwulira bulungi nnyo
naye olulimi because ayogera nnyo nabali naye omukulu ogenza oli 20 plus ng'ogamba nti you can't pronounce nti enkoko ng'ogamba enkoko ekipapara Show off just. I think it's always good to remain grounded and ate Bulaaya is ensi ne Uganda is ensi bali begomba okujja eno ate bwe twegomba okugenda eri. So why do we make ours okubeera wansi ngate? Then my final question is omwana, like there's some kids abagala bayingira international schools abalala batwala ebweru. What advice do you give to such parents? It depends why they want them to go into an international school. Kubanga system yaffe ya wano maybe bagiraba nga tekyayamba. Yes. So ekyo bwe kibanga kyekyo then international omwana okubeera eri nga gwe toliiyo like omukumu otyo okubeera nga si bano bogenda okusanga ali mu gang. Ekyo nkubuulire Katonda yeka. Kuba omwana kafuluma bw'ati n'agenda ku ssomero. That's a different story. Asangayo different friends. Kati emikwano egyo gy'asanze gye giina influence ku mwana oyo nekyalo omwana oyo ye entegeera ye ayagala kyenkanawa kuba abaana abasinga obungi abali mu drugs oba biki abazadde balokole abazadde basaba oba abasiraamu oba abakatoliki oba values awaka ze tukyalina values n'ezisinga ezange sikulimba naye omwana bw'afuluma geeti oba oluggibo n'agenda mu mikwano bw'aba talina stamina egamba nti sijja kukola kino naye bw'abanga ye mwana ali easily lured into things abajja kikola ekyo Katonda sijja kugamba nti eriyo formula tusaba ne tubateekako emikono tusaba ne tubabuulirira nze bambuulirira nga ndi mwana muto naye eriyo bye saakola eriyo bye nakola ekitegeeza omukyala Babby Kyagulanyi yali mutuufu muzaala mibiri kama akusaasira busaasi muva mu family yemu oba muyinza okuba nga muli baana basatu omu n'avaamu ng'ali so focused okiraba alina ali career focused ali ki azimbye awasizza biki oba afumbiddwa omulala ebigaana. It's a life choice. Life happens like that. Yeah. Thank you so much. Thank you for your time. Guys, when I'm weight loss and I'm coming at war, Yes. I'll be literally close to you. Choose your desired. Do a BMI. No, I know my BMI. So I don't know where I'm informed. why did you do it then? That one. I'll be your mentor. Thank you so much. Let's exchange numbers. Oh.